Busoga waliwo abasoga bannayuganda obwakyabazinga. Waliwo ekintu kye muwulira abamu muyinza okuba nga mukiwuliddeko ng'olugambo naye kiri siriasi nnyo ku bintu bibiri kuliko kimu. Oluvannyuma lwa Kyabazinga okuva mu ggwanga n'afuluma n'agenda e UK, Museveni ne guruupu ye bateekateeka bino ebintu wammanga. Kyabazinga alina okudda mu Uganda by all means, oba ayagala oba tayagala, wabula bwaddayo waakufa. Era gyali njagala akimanye, bwadde e Uganda waddirayo waakufa, naye bw'atadda bagenda kuteekako kabaka omulala ava mu lunyiriri lwa Wambuzi. Ojjukira oli gwe yagugulana naye nga Kyabazinga oli Muloki afudde, ne wabaawo awo emyaka nga mmeka gye baabeera mu kkooti ne bakubagana ne beekuba tiyagaasi n'avuga. Waliwo n'akasajja aka poliisi ke baali bawadde ekikwekweto ekyo ne kamala okukuba abasoga emmotoka n'ekakuba n'ekattirawo. Ebiseera ebyo nali nkola mu New Vision, ndi well informed ku nsonga za Busoga ezo ezaaliwo nga balonda Kyabazinga. Akasirikale kaali kakambwe nga keefuula akakambwe, emmotoka yakafootola nga kava okukuba gundi abasoga tiyagaasi. Now kati sayidi eri Kyabazinga William Nadiope be yagugulana nabo, bagenda oyo yennyini gwe yagugulana naye bagenda mutekako okubeera Kyabazinga ye bw'aba alemedde e UK. Naye ate bwadda waakufa, naye ate bw'atadda bagenda kuteekako Kyabazinga omulala ate alirwedde okutuulako. Oli ali e Uganda alirwedde okutuulako. Kino kijja kitya? Waliwo emivuyo egitannaba kuvaayo, kyova olaba abantu bangi ababadde boogera ku nsonga za Busoga nga balina eddoboozi erya waggulu ku intaneti batandise okukyusa ebigambo. Omusimbi gwatuuse baagulidde, okuggyako abo abanaasigala nga tebalidde nga bali ku mazima be banaasigalawo. Bw'olaba omuntu abadde ayogera ku nsonga ezo nga za Simba nga kati akyusizza ng'omanya yalidde. Waliwo ekintu ekiri e Busoga awo kye mutannamanya. Bamafiya ba Museveni baguze amataka ga Busoga. Oyo Balamu alinako faamu simanyi ya yeekaazi, simanyi 5, simanyi 4, simanyi 2, simanyi 6. Balamu, Ham, Andrew Mwenda, Kirumira, bonna nga bali mu mugongo nga Museveni ali mu migongo gyabwe, batutte ettaka ly'obwa Kyabazinga bwa Busoga. Kyova olaba Kyabazinga bw'avaawo ebintu bingi bibadde bitandise okuvaayo, baagala okutuuzaako omuntu abituulire. Kyova olaba ne Kadaga bwe yayogedde baamuyise ne bamusirisa. 2. Oyo omuwala Mutesa ekyamuleeta mu Busoga awo, omanyi ddiru ya Dularu Kazini Siyole, Kyabazinga obudde bujja kutya nga baamukubya akatayimbwa kw'olweyo gezodde e Busoga. Najja wano ne njogera ku nsonga za BMK. Mulabye muwala wa BMK ebigambo byayogedde, era vidiyo ye ngishayalinze ku peegi yange, genda ogiwulire. Bamafiya be beetooloola bizinensi ze nga bakulembeza Balamu, bakulembeza ba Andrew Mwenda. Omukyala agambye yeewuunya, omuwala agambye yeewuunya omukwano gwa Andrew Mwenda ne muganda waabwe gwavaawa immediately nga muzeeyi ali ku ndiri nga yakafuwa. Kati ye gwe bagamba mbu baamuwa essente ezo zonna asimanyi ne yeewola, asimanyi n'akola atya, ye takyalabikako, yeekweka. Ebyobugagga byonna yagenda n'agenda abba ebyapa, ebimu n'abikyusa, ebirala ne bikola byonna nga bwe nabibagamba. Genda ku peegi oscrolling ojja sanga muwala wa BMK owulire byayogedde, ojja kakasa nti tulina information.
Information ezimu zisobola otwokya kubanga tuli wala. Waliwo information ezisobola okutwokya era kyesi kyatya nnyo kiri awo, naye tugezaako okusengejja information okulaba nga tuleeta cream da cream, naye ng'ekyokwokebwa information kisoboka, naye ate tugezaako nnyo okulaba nga tuleeta ekintu ekituufu ddala. Era waliwo information eri mu kunjokya naye nja babuulira nzija. Waliwo information eri mu kunjokya naye nzija nja babuulira katumale okwetoloola eno n'eno nja kujja mbabuulire. So obwa Kyabazinga ebintu bibiri bwe mulaba nga bataddeko Kyabazinga omupya omulala ng'oli akyaliwo tannagenda mu bwaba Ssekabaka, kubanga okuteeka omuntu ku Namulondo aliko amala kugenda mu bwaba Ssekabaka. Bw'agenda mu bwaba Ssekabaka wano ne bateekako Kabaka. Kati oba tannabagenda mu bwa Ssekabaka ne bateekako omulala nga mumanya Balamu, Muhoozi, Andrew Mwenda, Kirumira nga bali beekwese mu mugongo gwa Museveni. Abantu abali e UK mwategeddeko abamu, abakitegedde abamu temunnaba kutegeera nga bwe nabagamba, nga bwe nabalagula edduuka ly'omwami Pascal lyaweddewo ddala n'abaana baavuddewo, lyaggaliddwawo ddala. Kati mutunule mulabe anaagenda oddiddamu. Mujjukira bwe nabagamba nti waliwo Omunyarwanda agenda okuliddamu, era Omunyarwanda oyo agenda kuba nga saavisi ze abakolera ne delivery n'akuleetera ewaka. Oyimirira waka n'owodalinga n'abikuleetera. Gwe gula amatooke ga pawundi emu agateekemu pawundi 15 agakuleetera awaka. Saabagamba abaana bizinensi yaggaddewo mu butongole. Wabula ebyobugagga byabwe mu Uganda byonna biri mu kubbibwa Pascal bye yaleka akoze. Famire eyo bwetyo bwerabise kuviira ddala ku jjajja waabwe oba taata waabwe Vitali Waswa. Nabaleetera episode ezo eza Vitali. Wabula bo be baggwaawo. Wabula muwala wa Nsubugabirecherawo ye yafumbirwa mu Buganda wakati ali mu mirembe kati Queen ate mukawasajja. Abaana b'Omunyarwanda bo bali okke. Wabula ab'omutaka Waswa Vitali. Mumanyi kiki ekyattisa Waswa Vitali? Mujjukira nga Waswa Vitali bamukuba amasasi ne batatwala kintu kyonna. Museveni bwe yali atandika okutula eggwanga Uganda yabiva mabega nga abibala. Waswa Vitali be basajja abaali bayimirizzaawo cooperative y'e Masaka. Genda yo kinoonya saaliwo. His Excellency Kyagulanyi ayogera ekintu ne kifuuka eŋŋombo. Omanyi nti mu magye bino bye bakutulamu simanyi section, simanyi koi, simanyi company, simanyi brigade.